Yes, ku Projan Media TV tubebaza yonna gye musinziira okubanga mwekumidde ku mukutu ne nkugamba nti Happy New Year 2021 oba 2021 mwebale kubanga mwasubscribinga ne munyinga akadde ka notification wano ku Projan Media TV tubagamba bugambi we don't take you for granted tusiima buli kye mutukolera mwebalire ddala naye ffe mutukkirize ebya New Year tubize ebbali tubawe amawulire agenda maaso mu ggwanga. Yes, fenna tumanyi omu ku bannamawulire abakyasinze okuba ab'amaanyi wano mu ggwanga nga munnamawulire ono wa NBS television era nga fenna tumanyi y'omu ku ba investigative journalist oba muyite munnamawulire anoonyereza era twamulaba wano oyinza okuba tojjukira naye Canary twamulaba wano y'omu ku basajja abasobola okugyayo amazima ga Bobi Wine nga bakasusse bbomu gye bagamba nti bodyguard we ye yagikasuka. Canary n'agenda ku scene n'akola buli ekisoboka n'aggyayo vidiyo entuufu eyataasa oyo bodyguard wa Bobi Wine amanyiddwa nga Ariho abantu bonna gwe baali beefuulidde nga bagamba yali agala kutta Bobi Wine. Canary n'aggyayo amazima nga amazima amatuufu galaga nti bomu eyo teyava waani w'oyo bodyguard we. Naye ekyo si kye kituleese. Omukulu amanyiddwa nga Canary Mugume omanyi ebyayita bye bitandise omuyigga owulira waliwo omuwala avuddeyo omuwala n'agamba nti Canary Mugume ono yadde mumulaba okwambala obusuuti n'anyuma ne mulowooza nti ayina ekyamaanyi kyali okukola naye omukulu oyo Canary yandrepinga mu 2018 owulira nti Canary yakwata ono omuwala mu 2018 era omuwala ono n'avaayo n'agamba nti ye nga ye yali girlfriend we ng'era ava Rwanda lwakuba nti omuwala ono yali asomera wano e Uganda kati mu process y'okuba nti asomera e Uganda yali nnyo close eri maama wa Canary nga maama wa Canary Mugume munnamawulire waffe gwe tumanyi ng'ayagala nnyo ono omuwala osegeera naye omuwala ono ayina ebintu bye yalabanga ku Canary nga girlfriend we mbwa ayina ebintu bye yamulabangamu n'asirika n'amugambako nga Canary ateekawo embeera nti omuwala ono byalowooza bifu olw'ensonga omuwala agamba nti Canary ono yalinga abeera nnyo n'abantu ba homosexuals oba bagge oba bayite abantu abasiyazi owulira nga omukulu ono Canary naye kigambibwa okuba nti yali muki yali musiyazi owulira ng'ono girlfriend yatottola era olunaku lwali lumu kansome wano Canary always suspected me to be the one informing his mom. Era omwala agamba nti Canary yamulowoolezanga nti buli kigenda mu maaso mu bulamu bwe ono omwala yagambanga maama we ebyo ebyokuba nti musiyazi Canary yalowooza nti omwala yagamba ani maama we omwala ono agamba nti kibadde kizibu gye ndi okwogera kubanga mbadde ntya nti abantu bajja kunsekerera osegeera naye nvuddeyo njagala bwenkanya Canary ono yandrepinga mu 2018 mu mmotoka ya mukwano gwe osegeera mukwano gwe oyo olw'ensonga nti mukwano gwe oyo baali babiri era nga bombi basiyazi baatabula eddagala mu byokunywa oba baatabula ebiragalalagala mu byokunywa ne bawa omuwala ono osegeera nga bamwakyuzinga okuba nti yagamba maama wa Canary nti Canary is a homosexual oba musiyazi mumuwe ebiragala ebyo omuwala n'abunga nga talina kyategeera kifaaki ku nsi osegeera n'agamba naye though when his mom got to know that his son was in close relation with homosexuals nti maama we yakitegeera nti mutabani we yalina enkolagana y'amaanyi ne bano abasiyazi omuwala ono baatandika omulowooleza okuba nti yakola ki yamugamba nti ye yagamba maama we osegeera
era bano ba mikwano gye abasiyazi ne bamugamba okwesasuza oyo omuwala olina okumurepinga. Owulira? Bamugamba amurepingi. Era ono omuwala avuddeyo n'agamba nti ye okugwa mu mukwano ne Canary Mugume yali takimanyi nti Canary musiyazi. Naye n'agamba nti obudde we bagendanga mu maaso yagenda okizuula nti omukulu ono kankisome mu Luzungu, that as time went on I discovered he was one, though he told me he was doing for the sake of getting money. And that is why he had made me his life. Nti omukulu ono Canary yatandikanga okola ebintu bino eby'obusiyazi nga akikola olw'ensonga nti yali akikola funa ssente. Owulira? Era twali twesuubiza nze naye nti we had promised each other to only have sex once we are married officially. Naye Canary ye mikwano gye gyamuwa amagezi ne gimugamba akakawala kakulopye wa maama wo nti otandise odiringa naffe abasiyazi. So what you do to repay her, tukateere enjaga oba ebiragalagala ebigenda okasuula eddalu nga tekategeera, okarepinge bulungi kategeere nti Canary Mugume tozanyirwako. Era muganda wange omuwala agamba Canary yamurepinga. Naye ffe ku Projan Media TV tetusala gwa kawala nga tetuwulidde side ya mulenzi. Oba tetujja gamba nti omuwala lwaki avuddeyo kuva 2018 era n'avaayo kati asobola kubanga ayogera ensonga z'okuba nti yarepingibwa nga ne Canary ayina embeera saawa zino level gyatuuseeko ate nga ne saawa zino ayina relationship eri serious gy'alimu. Lwaki aba avaayo kati? Ffe nga Projan Media tetugenda kwebuuza ebyo ebibuuzo, kubanga oyinza okwebuuza ebyo ebintu ng'ebyaddala omuwala bamurepinga. Ate bw'oba musajja naawe osobola okitegeera nti waaba sisitawo naawe tekiyinza kusanyusa. Naye ate oyinza okulowooza nti omuwala ono ekimugjeeyo maybe Canary engeri gy'afunye kasente, omuwala ono ayina engeri gy'ayagala afune mu Canary. So assumptions ezo zonna zibaawo, zonna we ziri, naye twetaaga tuwulire sayidi zombi. Nga bwe twala ku sayidi ya Brian White, omuwala yavaayo Vivian n'agamba nti Brian White yamurepinga, ne Brian White n'avaayo n'atulaga nti omuwala ono yamuwaayiriza. Era nga ffenna ne tulaba nti Brian White we yabeereranga n'ono omuwala ono yalinga mu ssanyu, yalinga mu ddembe, yali akwata amasimu ag'ebbeeyi, ng'omuwala amutwala mu bbaala ez'ebbeeyi, buli kimu nga bakikola bombi. Kati we byatabuka omuwala n'avaayo n'agamba omukulu yamurepinga. Okitegeera? Naye ng'ate later twagenda okira nti kyalimuko bamafiya abali bagala osuula Brian White nga bamukuba ekikono okuva President Yoweri Kaguta Museveni, engeri gye kyali nti yalina access. Kati ezo na assumptions zibaawo, naye ffe nga ku Projan Media TV tetugenda lowooleza muntu yenna, tujja linda side ya Canary tugitegeere era tujja kuba tukola ki? Tugibawa. Likinga, commentinga, subscribinga.